Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa yeerayiride nti gavumenti ye gy'akulembera yakwongera okukuuma emirembe mu ggwanga awatali ayinza kutabangula mirembe gino. Museveni okwogera bino abadde ku mikolo egyatalaho esita mu disitulikiti y'Ekyotera egira eggwanga kwe lijagulizza okweza emyaka 44 nga likutte emmundu okuva mu myaka egy'olukumi-1980. Jeno Yoweri Museveni agambye nti UPDF tegenda kukkiriza muntu yenna kutabangula mirembe era asabye ne bannayuganda bonna okuwagira emirimu egikolebwa amagye. Museveni yeebazizza ebbendobendo ly'ebuddu olw'okwerwanako okwekulaakulanya nga balima emmwanyi n'ebirime ebirala n'agamba nti bikulaakulanyiza ekitundu ekyo wadde nga kyakosebwa nnyo entalo ezaaliwo mu biseera ebyo. Wano nno wasinzidde okusaba n'abalimi b'emmwanyi okwongera ku mutindo gwazo bwe baba nga baakuzifunamu ensimbi eziwera. I salute the people of Masaka zone. Congratulations from waking up from sleep. The area is moving forward via the commercialization of coffee, palm oil and milk. Add irrigation to your efforts and the sky will be the limit. In the Katonga floodplain, we can do a lot of fish farming. This rice I see there, I don't think it's a good idea. We shall talk about it. You have grown some coffee, I'm happy with that. But you don't weed the coffee. You don't mulch. And I would like us to encourage irrigation. If you do that, you will get much more value from this coffee and from the bananas. Showing the people of Uganda that the UPDF has all the capacity to protect you, supported by you, as well as protecting your property. Thanks for all the support you have given the struggle. Ensuring freedom of speech and worship and emphasizing Pan-Africanism through regional and continental political and economic integration. Minisita w'ebyokwerinda Jackson Oboth alabudde bannayuganda obutabuzabuzibwa bannabyabufuzi ne babajja ku mulamwa gwa gavumenti eno n'agamba nti gavumenti erwanye nnyo okukuuma bannansi n'ebyabwe. The only thing I would say, all of us should guard and protect the achievements of the NRM without fear or favor. The propagandists are ready to downplay what the 44 years means to us. Your Excellency, you sacrificed with your few friends. We could not see what is happening now in Uganda if it was not for that sacrifice 44 years today. You took the risk to stage an armed struggle. Y'omuduumizi w'eggye erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba era mutabani wa President Museveni akukulumidde nnyo kooti ensukkulumu olw'okunafuya kooti ey'ekinnamagye n'agamba nti ekyakolebwa kooti ensukkulumu kigenda kukosa emirimu gya UPDF kwe kuwanjagira kitaawe nti ensonga eno agigonjoole nga bukyali. We were shocked to receive a judgment from the Supreme Court that in effect holds all trials conducted by military courts. The UPDF and its predecessor, the NRA, the UPDF without doubt remains the foundation upon which democracy and socio-economic transformation can be realized in our country. Your Excellency, I will not go into details, we shall discuss this in the High Command, but Your Excellency, this development is very unfortunate and quite unacceptable. It could herald a national security crisis, threatening the effective command, control. Muhoozi era bw'atya yeeweredde bannabyabufuzi nti abayinza okutabangula emirembe mu kalulu akabindabinda nti babataddeko abiri. Here at home, the security situation throughout the country is calm. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and we will firmly deal with them without fear or favor, according to the law. This year will be a political campaign season. We will also be on the lookout for saboteurs, both within and without. The intelligence services are working overtime to make sure that we are aware of all the evil plans of some of these people. Abantu abawerako bawereddwa emidaali olw'okubasiima olw'obuzira bwe baayolesa mu kulwanirira emirembe mu ggwanga lino wamu n'abakoze emirimu egisukkulumye ku bannaabwe.
okulonda okw'obukiiko bw'abassentebe b'ebyalo okuli aba LC1 ne LC2 gavumenti ekusindise mu mwaka 2026 mu kalulu k'eggwanga akawamu. Olukiiko lw'abaminisita mu lutuula lwa leero olwatuula ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi ogwa Novemba omwaka oguwedde lwasalawo okwongeza ekisanja eky'abassentebe b'ebyalo n'emiruka okumala ebbanga lya myezi 6 okuva nga 31 Desemba 2024 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi olwaleero abulidde Paalamenti mu butongole nti gavumenti bwe yayongeza ekisanja ky'abassentebe b'ebyalo bano yakinanuulira ddala era kaakano okulonda kuno kwakubayo mu mwaka 2026. General Notice number 2827 of 2024 under the Local Governments Act Cap 128, extension of term of office of administrative unit councils in bracket Local Council 1 and Local Council 2 under Regulation 12 of the Local Government Council's regulations. Notice is hereby given the general public pursuant to Regulation 12 of the Local Government Council's regulations that the term of office of administrative unit councils expiring on 30th December 2024 is extended for a period not exceeding 180 days from 31st of December 2024. Ekiwandiiko minisita Raphael Magezi kyaleetedde Paalamenti kiraze nti olukiiko lw'abaminisita lwasalawo nti okulonda okw'obukiiko bw'ebyalo kubayewo omulundi gumu n'okulonda okw'eggwanga lyonna okwawamu. Ekiwandiiko kino era kiraze nti olukiiko lw'abaminisita lwalagira minisitule y'ebyensimbi enoonye ensimbi ezeetaagibwa mu bwangu okuteekateeka okulonda kuno. Kinajjukirwa nti mu nteekateeka y'okulonda okw'eggwanga lyonna okwawamu eyafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka ey'okulonda obukiiko bw'ebyalo teyalimu. Omubaka wa Paalamenti wa Bukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo agambye nti gavumenti nga bw'ekoze mu kisanja kino n'egaana okuteekawo okulonda okw'abassentebe b'ebyalo n'ekisanja ekijja bw'egenda okukola era tewali ssuubi nti okulonda okwo kunaabaawo. Eno gavumenti erimba era bakola bya bulimba. Okulonda kuno bakongezaayo ebbanga ddene buli kaseera nga bakongezaayo emyezi 6 ng'ate baali bakimanyi nti kugenda kuggwako mu kaseera weekati nga beekwasa ssente. Gavumenti kyebulwa obuwumbi 35 okuteeka okulonda kwa beerosi. Kino kitiisatiisa era threat eri democracy. Okulabika nti demokrasiya takyasobola kuteekebwa mu nkola nga bw'alina kukolebwa. Era kiseetinga pulezidenti embi tunaku lujja kukyabagame n'okulonda kwa pulezidenti okwaba MPs tekuliiyo kubanga situlina ssente nga bwe kyali mu LCs. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayibwa Bangirana ekiwandiiko kino ekyanjuddwa Minisita Raphael Magezi akisindise mu kakiiko ka Parliament akalondoola gavumenti ez'ebitundu kakyetegereze. Instrument is referred to the Committee on Local Government. Honorable colleagues, Section 194 of the Local Governments Act gives Parliament only 2 weeks if it wants to revoke the instrument in its entirety or amend part of the instrument. So we have only 2 weeks. So this means that our rules of procedure, which give us 45 days of handling such issues, will not apply because the mother law is very, very clear. So I give the committee up to report here on the floor on 18. Okulonda kuno kinajjukirwa nti kwali kwakubaawo mu makati g'ekisanja kino wabula tekubeerangawo gavumenti yabulwa ensimbi obuwumbi 35 okuteekateeka okulonda kuno wadde nga kwali kwa kusimba mu mugongo. Abakungu 8 aba minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga basimbiddwa mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera e Luzira ku misango egyekuusa ku kufiiriza gavumenti ensimbi obuwumbi 6 n'okusoba olw'okuziringitanya enkola ya gavumenti mwesasulira abagibanja. Bano 8 kuliko omubalirizi omukulu w'ensimbi minisitule y'ebyensimbi Lawrence Semakula wamu ne kamishona avunaanyizibwa ku ggwanika ly'eggwanga Jennifer Muhuruzi ne kakensa mu byuma bya tekinologiya minisitule eyo Yawetone n'abalala. Kigambibwa nti Semakula Lawrence Jennifer Muhuruzi bombiriri nga bakozi mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga lino balemererwa okuteekawo emiziziko egiyinza okutaasa ensimbi z'eggwanga okubbibwa kwe okufiiriza gavumenti ensimbi eza dola za Amerika $65,125,588. Kigambibwa era nti Tone Yawe
ng'ono kakensa mu bya tekinologiya minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yalemesa ekiragiro ekyokusasula ekitongole ekya International Governmental Association eky'e Washington mu America ensimbi emitwalo egy'enkaaga mu 22,588 eza dola okakana nga zigenze mu mikono gya kampuni eya Roadway Company esangibwa e Poland ate ng'ensimbi zino baaziwayo nga bakitegedde nti bagenda kufiiriza gavumenti mu bugenderevu. Abalala bavunaaniddwa mu musango guno bo egibaguddwako gyekuusa ku kwekobaana n'abali b'enguzi era nga kino baakikola kagenderere okufiiriza gavumenti bwe baakwata ensimbi z'eggwanga lino ne bazigemulira kampuni ya Roadway. Wabula omulamuzi Rachel Nachaze ategeezezza abavunaanibwa mu musango guno nti talina buyinza okuwulira omusango guno wadde okubawuzisa. Bw'ati abawadde gaabuwa nti baddembe okusaayo okusaba kwabwe okw'okuyimbulwa akakalu ka kooti eri kooti enkulu eneewulira okusaba kwabwe. Bano bavunaanibwa emisango 11 egyekuusa ku bulyake n'obukenuzi wamu n'okufiiriza gavumenti ensimbi, obubbi obw'okumutimbagano wamu n'okukusa ensimbi. Oludda oluwaabi lukiikiriddwa Richard Birivumbuka era ne lutegeeza nti okunoonyereza kwa poliisi tekunnaggwa. Bano basindikiddwa kwa alimande luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri omwaka guno era nga kooti eyisizza n'ebbaluwa bakuntumye eri Pedson Twesigomwe ng'ono yamyuka kamisona avunaanyizibwa ku kubalirira ensimbi nga yetalabiseeko mu kooti olwaleero. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa ofumbiriganwa n'omuntu atategeera bulungi obufumbo bwo buyinza okusatululwa nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka okuyingira obufumbo wane mugenda mu kanisa ne babagatta ng'omu ku bantu abagattibwa tategeera bulungi era obufumbo obubeera bufufululufu era omuntu abeera ayingizibwa mu bufumbo n'oyo abuyingizizzaamu munne basobola obbawabira mu kkooti ne bavunaanibwa obufumbo obwo ne busazibwamu. Okuyimbulwa kwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala abaasindikibwa mu kkomera ku biragiro bya kkooti y'amagye kwandibanga kuli mu lusuubo. Minisita wa Ssemateeka n'obwenkanya Nobert Mao bw'ategeezezza nti ensala ya kkooti ensukkulumu tebalagirangako okuyimbula basibe abo. Nobert Mao asinzidde mu Paalamenti olwaleero n'agamba nti abavunaanibwa ku nsonga zino bakola kyonna ekisoboka okuteekesa mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu wabula agambye nti abavunaanyizibwa ku nsonga eno bakola buli kisoboka okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti ensukkulumu okuli okusoosowaza ennongoosereza mu tteeka lya UPDF ne kkooti z'amagye zisobole okufuna obuyinza okukozesa abasibe ab'ekika kino ekyongedde okutabula ababaka. Olunaku lw'eggulo amyuka sipiika wa Paalamenti Thomas Tayibwa yasuubizza Paalamenti nti agenda kuyita minisita wa Ssemateeka n'obwenkanya abeeko byalambulula ku by'okuteekesa mu nkola ensala ya kkooti. Nobert Mao bw'atuuse mu Paalamenti olwaleero ategeezezza nti gavumenti tetudde ku ky'okuteeka mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu era bonna abakwatibwako ensonga eno bakola kiro na misana naye omukono gwe mu kino mutono ddala kubanga amateeka gamukugira. It is erroneous for anybody to think that what the Supreme Court said was a release order. If the court did not say, I am free, because the case hasn't been heard, they are only saying, bring it before the proper court so that we hear the case. So we should not misguide the population, Mr. Speaker, by exciting them that now it is a release order. I would like the lawyers for Dr. Besigye to do their job. None of us is in office to fight the Supreme Court. If the Supreme Court does something and says that these laws are colliding, we do what I've called will alignment.
wabulona abaka okulyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssenyonyi, Ibrahim Semujunganda n'abalala batabuse ne bamulagira annyonnyole etteeka gavumenti mwesinzira okukuumira Besigye ne banne mu kkomera ku biragiro by'amagye. What arrangement now are the prisoners being held? So that, because this is not only about the Dr. Besigye and Obed, there are many others. Any person held in prison with illegally offends the constitution. My only disappointment is not what he has said. The disappointment is that we have suffered with him. That you can seek to rationalize the disobeying of a Supreme Court judgment by government agencies. I have been watching a bit of what's happening in Chotira. The Chief of Defense Forces has said, General Muhoozi Kainerugaba, what the Supreme Court ordered is problematic and they are going to discuss it in the High Command to determine what to do. Wabula mawo mukwanukula agambye nti ekitunuuliddwa mu kadde kano z'ennongosereza mu tteeka erirungamya eggye UPDF okusobozesa kkooti z'amagye okufuna embavu okukola ku misango gye babadde bakolako ensangi zino nga tennajungulula nsala ya kkooti ensukkulumu. As Minister for Justice and Constitutional Affairs, I can tell you, it is not illegal to disagree with the law. It is illegal to disobey the law. Our laws put the Supreme Court at the apex of our judicial system. And I said that point. But of course that was not enough, Mr. Speaker, for the Honorable Semuju, because he must associate Mao with what he calls the junta, because that gives him great pleasure. That I'm now a monster, I'm an oppressor, and that's how he will earn his next term in Parliament. I'm glad you are cooperating with him to make sure his people see him on TV, and that is part of the drama here. Honourable Minister, for clarification, I don't cooperate with any member. Finish you here. Because when I'm giving a member an opportunity to speak, I don't know what they are going to speak. They are members, and so I think it is unfair to say I have cooperated with Semuju to swallow you. Ebyo nga biri bityo waliwo abasibe 16 beekubidde enduulu mu kkooti enkulu nga bawakanya kye bayise okubakuumira mu kkomera mu mbeera emenya amateeka. Abasibe bano baagala kkooti eno ebayimbula awatali kakwakkulizo nga banokoddeyo ensala ya kkooti ensukkulumu eyaweebwa nga 31 omwezi ogwedde ogwa Gatonnya eyasasaamu eky'abantu ba bulijjo okukozesebwa mu kkooti z'ekinnamagye. Mu mpaaba yaabwe abasibe bano bategeezezza nti okubasibira mu kkomera n'okutuusa kaakano kirinyirira eddembe lyabwe erya ssemateeka kubanga baakwatibwa mu bukyamu ne bavunaanibwa emisango mu ngeri enkyamu era mu kkooti y'ekinnamagye terina buyinza wadde nga bo bantu ba bulijjo. Bano bategeezezza kkooti nti babadde ku alimanda okuva mu mwaka 2022. Kkooti eno mu musango guno ogwabiddwa ekitegeddeko nti abavunaanibwa kuliko akulira ekitongole ky'amakomera wamu ne ssaabawolereza wa gavumenti ng'abasibe balumiriza nti bano ababiri be bagaanye okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti ensukkulumu okubayimbula bali butaala. Abasibe abo balumiriza nti okubatwala n'okubavunaanira mu kkooti z'ekinnamagye n'okubakuumira mu kkomera ebbanga eddene bwe lityo kirinyiridde eddembe lyabwe okukamala era kibagyeko n'eddembe lyabwe ery'okuwulirwa nga ssemateeka bw'agamba. Kaakano abasibe abo baagala kkooti enkulu ey'eggwanga ye beeyingira mu nsonga eno eragira ab'obuyinza mu kkomera babayimbule ng'obudde bukyali nga yeesigama ku nsala ya kkooti ensukkulumu eyaweebwa gye buvuddeko. Kkooti enkulu kaakano yerindiriddwa okussaawo olunaku lw'eneerangirira ensala yaayo. Minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Nobert Mao akakasizza Paalamenti nti akakiiko k'ebyokulonda keekokka akalina obuyinza okwongezaayo ennaku bannayuganda kwe balina okuddiza obujja enkalala z'abalonzi singa wabaawo obwetaavu. Bw'abadde asomera Paalamenti alipoota ekwata ku kuzza obujja enkalala z'abalonzi oluvannyuma lw'abaka ba Paalamenti okwemulugunya ku bbanga ettono eryabaweebwa nga bannayuganda okuzza obujja enkalala z'abalonzi n'envulugu alabikidde mu nteekateeka eno, Mao ategeezezza nti okwewandiisa n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi bibadde bitambula bulungi. Mao era ategeezezza nti ennaku 20 ezaateekebwawo bwe zinaaba ziweddeyo sabbiiti ejja n'ekizuulwa nti wakyaliwo obwetaavu okwongezaayo ku nnaku ezo, akakiiko k'ebyokulonda kaakutegeeza essiga eddamuzi bongereyo ku kadde naye nti kino tekisaana kweyuniza bannayuganda kubanga bayinza obutongezaayo. Mr. Speaker, in my conversation with the Electoral Commission Chairman, I raised the question of the possibility of extending the deadline for the update. The chairman told me that should the 10th February arrive when the exercise has not been completed, the Electoral Commission will announce measures for redress
For now, 10th February remains the deadline. What is being done in the current exercise, Mr. Speaker, is simply the compilation of raw data showing who is eligible to vote and where they should vote. After all the data has been captured, there will be a display process of the register. The display will allow for correction of the register, for instance, deleting non-citizens and the dead. Wabula abaka okuli Commissioner of Parliament Mathias Mpuuga Nsamba batadde Minister Mao Kuninga nti ategeeze nti waakiri wabeewo ennongosereza mu mateeka g'ebyokulonda abantu abali ebweru w'eggwanga baweebwa omukisa okulonda abantu baagala okubakiikirira n'ensonga endala ezeetaagibwa okutereeza amangu ddala mu byokulonda bya Uganda. Twogera ezeetaaga okulambikibwa ze tuyita electoral and constitutional reform. Bo balowooza nti akalulu kabbibwa ku lunaku lwa kulonda. Akalulu tekabbibwa ku lunaku lwa kulonda, kaba kabbibwa dda. Tuli mu